Nyoko ye mukyala yekka abeerawo mu nsi muno. Nze bakati ab'emirundi ng'enkumi 5 naye maama wange ye waali. Ye mukyala yekka atanvanga mu. Abakazi bakakucha emirundi ng'enkumi 5. Abawala bunyini waliwo ne lyennaweerera awo ne liyita eri. Omuntu ali kuno ng'otulaba mu nsi muno mulimu ekizibu kimu butaba mulamu. Byonna by'okola oba ozimba oba ogula ttaka oba okola ki? Sooka otaasa obulamu bwo buwe kye bwagala. Nze nsula ku kitanda kya milioni 15 eza Uganda oba 2. Soko kaddemu? Ekitanda kyensulako ewaka. Kigula milioni nga 15 oba 2 eza Uganda. Kibaita smart bed. Smart bed. Ogirina? Njina nagyegulira. Kugamba ati keke koyambuke. Eyo ne wema nfiridde mu buliri kwe banzijja. Ne tulina abagagga wano. Ekola biki? Eri bwayo yambuka nekkirira esobola okufuuka obuliri, esobola okufuuka entebe, esobola okugira eti, nsobola okwambusako omutwe gwokka, ne nyambusa amagulu gokka, ne nzikiriza byonna. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Nyiga bunyizima pesa nejireti. N'omukyala yakikiriza okitule naye wagwe yali ayagala ekyo. Ati ebintu ate ebintu mwanti mwaba abantu omuntu atalina birooto akiririza mu bakyala. Genda maaso. Omukyala yesebo ebyawandiikibwa byamuteekawo ng'omuntu herepa. Alina kujja kuyamba kutambuza bulamu. Blaza we nali wano ng'ebintu byo biyimiridde ku bakyala weesabire nnyo. Oteekawo standard omukyala gy'alina okugoberera, si mukyala kujja mu maka go yateeka amateeka g'olina okugoberera. Bwe bulamu bwe tutambuza. Ensi tugivuga. Olugendo omusajja yenna olina kugoberera goolozi zo. Omukazi okimanyi ku buli stage ya bulamu gy'oliko olina omukyala gwe weetaaga. Myaka 25 35 teweetaaga mukazi wa kusasulira. Kakalamu gwe kyeki kulowoozesa nti gwe tewali mukazi asobola kwegomba. Modo. Inda katono. Myaka kati otandi. Alaleeta muntu obulyo bade televizivu. Kulira. Emyaka 25 3 wabera okirasi y'omuntu gw'olina. Kakalamu bwe tunulya munda bisasulira. Bwe tunulya munda bilwamu olaba nga tosaanidde kwagala toli kavubuka kalungi. Sewo wendi. Weebale nnyo. Kati omuvubuka omugogofu. Ate osasula okukwagala. Kati tobale obwongo buba bwayiikamu ki. Emyaka 3 olina okunoonya omuntu ajja mu lugendo lwo. Kakalamu nga eriyo omukyala gw'otaaga ne luteetaga wakajja mu Canada oba wakajjemu bwazeemu ggulo. Toyina mpapula ate weetaaga omukyala naye gwe weesibyeko mwenna muli mu kampu. Kati oyo oyagala kuwuga naye weesibyeko ejjinja kati ogenda kuwuga otya. Bw'onoonya alina empapula kikuyambako kubanga bwakuwasa ofuna obutuuze. Buli seeti ya bulamu gy'obaako abantu b'osembeza be bakulya. Mwe mulina ekintu kye muyita lowballing bw'okwana layisi ofuna. Bw'okwana layisi weebaka n'omuntu. Naye omuzimu gw'obwavu era guba gukulondoola. Ekintu kye bayita obwavu. Okubeera ku ddaala ng'omukisa gusobola okuyitako ogw'okufuna. Naye obwavu butandikira kukubeera mu mulwadde ne budda ku bantu b'oweesembereza bennyini. Omuzungu agamba bw'olira n'abagagga 10 gwe mu lugagga wa11. Abasiru 10 gwoba musiru wa 11. N'abagezi 10 gwoba omugezi wa 11. Kati tosobola kweriiranya muntu anoonya ky'onoonya. Mulina okuba ku level za njawulo. Mumudde eno olw'okuba kati olinamu kasente Canada wa bbeeyi n'ogwa mu laavu e Uganda. Bakusindikira bifaananyi n'oweereza sente. Nedda bino ebintu bye twogerako bye biruma abantu. N'obeera eno ng'okola 9 to 11 Kakalamu de kankubawo nnyo wano walabika wakusumbuye. N'obeera ng'okola ku makya paka lwaggulo. N'omala n'onyuka ku lweggulo n'oddayo ekiro. Sente n'ogira n'oweereza omuntu ng'oli ku shifuti. N'ogagenda kafe Javas n'omusindikira 2 n'agenda n'alya n'akuweereza ebifaananyi. Tomanyi oba yamututte, tomanyi oba baatutte mutwale, tomanyi oba bamuwadde ride okudda, tomanyi yasabye ennamba. Sibagamba mu bukyamu. Lwaki abantu bebikka enkofiira? Omusajja yenna bw'amala okubeera ku goolozi ze n'amala okubaako waatuuka ojja kufunayo. Kankubuulire. Yatutte omukazi. It is who? It is who? Kakalamu. It is who? Omusajja obeera ani? Neewambo bonna ne bw'ogenda mu maka g'omukazi ne bagamba yaleese omusajja. Omusajja wa buvunaanyizibwa ava Canada teboogera nti muwanvu oba mumpi. Yavudde Canada. Abeewaabwe w'omukazi babuuza
omusajja akola kinti ava Canada ava Bulaaya musajja wa buvunanyizibwa kimala nigwe Kakalamu gwokubuuza nti nyina ekazi eyo nafunye ekiwalaawo kina kabina kina bode kina kala kikola ki gwe otunuulira kye bwagala obwongo bwa musajja butunuulira kiri omukazi gyalabika obwongo bw'omukazi butunuulira status yo bw'oba ku status nti oli Canada tewetaga kuweereza ssente ekigambo gamba mukazi nti nva Canada kimala eyo status already ekubiruldingira okimanyi abagagga tebagaba ssente. African Canadian Foundation presents the second edition of the Last Summer Dance 2025 After Party on September 13th, 2025 at 237 Sackville Hall. It's gonna be a bucket night edition at the Last Summer Dance, where bucket goes for $40 Canadian, hosted by MC Bonde from Radio Afro Live FM, and featuring DJs DJ Coffee, DJ Barrett, DJ Freeze from Kenya, DJ Evos, DJ Victor, and DJ Flowmaster. Entrance fees $20 Canadian and VIP tables at $600 Canadian, which comes with 2 premium bottles, liquor and wine. Show starts from 7 p.m. till late. Parking is at 217 Sackville Street. For your table reservation and a special drink, please call William on 647-740-1951 or Freeze at 289-233-5893. The Last Summer Dance 2025 featuring the Bucket Night. Don't miss out. Singa nkukyaza ewange nojja ng'onkyaliddeko netubeeranga akatuuka omukazi n'asooka nsabula empyawo nga 5 nangamba n'ebigatto bifulumye wabweru osobola oziyingiza ez'omunda nga nnyinimu bankubye neddakiika teziweranga sigambye nti kaŋŋende bankubidde omanya nti waliwo statement ezisiibula kyova olaba ebintu ebisinga baatuwa obwongo nga bwakuggula matu tosobola mu kubeera mu nnyumba y'olinga okyadde olina agamba nno naye sukaali tatera kuggwamu mangu ati ng'obadde bannaku 2 kitegeeza genda wakyaliddeko omuntu ne bakoleka mu ddiiro wekka ogenda olaba ng'olina baana olaba TV nibakukyusiza obwana bwagala kulaba katyuni ne bussa ku katyuni waabwe ogenda olaba omusajja omukulu oli katyuni oludde bwonnyo tambula ogende lwakyolwawo Kakalamu ebintu tubyesibako nnyo nkufuna taata obulamu bwe tubeeramu bwe tutambulira mu embeera yiigi bwetambula butambuzi kati abantu ng'oyo omusajja agambye omutuusiza ku kyomera agamba akutte emabega w'ensingo oyo omusuubira okuvaawo kwanza ajja kubaawo n'osa kakati gwe kankubuli omusajja yajjako awo nangamba mu buloka w'amapoloti nangamba alina ettaka lingi nnyo yatunda yekaabulengo yenansana naye yali yakatuuka wati nagamba olinamu $2 ompe nnyo ku mazzi neŋŋamba anguze ettaka ngaali bubi namuvaako buvi neŋŋamba kantambule neeyongereyo bw'olaba omuntu omuntu azze okukuyamba nga azoze kugamba bw'oba olinamu $2 ziwo wa booda beramu amagezi ageerabula ako kati kakulu bakakozesa nnyo ebintu ebisinga olina okwerabula wekka so kati obulamu bwe butyo bwe butambula so baganda bange abali eyo embeera yonna waliwo okuguma n'okwegumya okuguma kwe kubeera ng'omanyi nti enjala ennuma naye emmere mweri mu firiigi nja kulya edda which is okay naye waliwo okwegumya nga walayi tewali nga mu nsawo temuli ne firiigi temuli kirimu okimanyi nti firiigi esobola okubeera eyigwana nga kabada ogulawo firiigi n'osangamu akawunga nga mwekali n'ebinyeebwa ebibisi nga bagipangamu ebintu yaka ensi naye ensi gy'oddamu ovudde mu bulamu firiigi weewadde lwaninga 24 hours osuubira kubeera oti firiigi ogiggulawo wano nga kabada nga mulimu n'obuwunga abaana bajjeeyo omuceere nga mipange n'obikula omukebe kuliko nnomi kati bino byogira bino mbunvudde Bulaaya nojja n'ogusumulula n'ogira n'oyiwamu Kakalamu waliwo ensobi abantu ze bakola nga naye oba tomanyi bambi onaatera okuddayo e Uganda wanudde ojja kuba ozzeeyo njala kukusaba bw'oba ozzeeyo kwata ssente osasule w'ogenda okusula sevingi oluusi wa bbeeyi Kakalamu osobola okujja wano n'onkyalira obadde Bulaaya oyagala kulaba Premier League ne gaffe TV tugiteekako lwaggulu kitegeeza olina okugula data umuteekeko ani ewaka Uganda MiFi olina okuteekako ssente z'omwezi kati awo oyingiddemu expense ojja kwagala okulya ku ngege naye waka waliwo abantu 10 watuukidde wa bwereere abantu 10 togenda kugula ngege emu gwe gy'ogenda kulya kuba ova bweru olina okugula engege nga 5 zinaamala famire olwofuuse mwami wa waka
kati ogenda okulaba ebintu bijja mpola lweyagadde okulya kanyama ate ogenda keefumbira ova bweru ogula kilo ezi 5 ogenda okugattagatta sente ze waliridde wiiki nga muziridde mu lunaku lutya lumu kati ofuuse mwami wawaka buli wojja ebulaya nga ovudde wano bagga ffe tulya kawunga ennyama ya weekend ng'ogamba ani alya akawunga mugende wali mutumye ennyama oleeta kilo ezi lweyagadde okulya ku nanansi muliwo anti bwe watukire wa muganda waliwo abantu 10 kati osobola ogula enanansi emu ekoleki nati asobola nga ate yesetinze nga yagulayo akayumba naye ate ennyumba gy'oguze abantu abali ku kyeyo tosobola kuzimba nnyumba ya retirement nga tolika ennyumba ya retirement bagizimba ng'ogenda kutuuka kuddayo bino byogamba ogulayo akayumba ennyumba ya retirement yaletaze nagizimba ng'oli Uganda obanga ombala nti mu myaka 2 teri muntu alina kusulira mu nnyumbayo nze nyine moloka gyenjagala empya naye bwe nditukogigula oli ne wali gijja mu parking lot n'agivugamu n'agiteeka wenjagala ngenda kugimuddiza ebisumuluzo mba njagala etali nvugemu teri muntu asobola kukubeerera mu kintu mwaka n'abeera nga talinaako bwannannyini era abantu bangi balina ezo ensobi ebatuddemu nti omuntu abadde mu nnyumba y'emyaka 2 kati aveemu alagewa wamusanga talina waasula azze asuze ewuwe emyaka 2 asula nga pulezidenti amasanyalaze kwegali firiji eraninga aleeta abantu babalaga wano wange ekikomere motoka mweri ye yagalya mu motoka mpya kati omuzeemu bulamu buli obukadde abalabanga thiredi ajja kutema ejjambiya lwaki tebakutema kati ebintu byebyo so ebintu byonna byonna tulina okugira manyi byerino yokayokka eno kyaki yokka gye twasigaza obabuulira enjiri abatanjagala gye muli bangi nnyo naye bw'oba tonjagala nange sikwagala I don't care nenze nyina kuwulira bituufu nendaba muzeyi Kamulali bwe yajja atandise omulimu gwe nakolako bye yakola naye nalaba nga okwekozesa kyekisinga Katonda namuyamba nabeera successful tunulira omusajja success gyeki kyenyinza okugamba nti okusinziira ku status y'engeri gye yali ayogeramu bangi nnyo bisobola obbalema okweyimirizaawo okwogera si kuba successful manyi kakalaamu ankubulya ekintu kimu ne bwogula benzi nekulema okukanika ng'ebeera w'amakanika buli lunaku oba toli successful kyola ngamba nnyo omuntu wa planning ogula emmotoka gula mpya nonya sente ezigula emmotoka empya okimanyi bwe kakalaamu osobola okwewola emmotoka tudde ne tukwewaanyisa olwaleero nekuba yingini oba gearbox nga tosobola giteekamu emmotoka eyo n'obeera nga gwe nnyiniyo tekikuvaako naye ng'ew'omuyindi wali olina okuteekayo sente z'omwezi kyokka ng'ate eri mu galagi kati ng'olinya uba olina ogisasula naye nga bakulaba ntumanyi nti oli ki olina omuntu okubeera successful mu nsi muno kwe kutuukiriza ebirooto byo n'olivinga obulamu bw'oyagala nga ggwe si kugamba nti gundi alina amayumba abantu balina amayumba naye baagala kwejjawo olaba abagagga wano genda otunulize kukisinga okutta abagagga baano tebafa bukadde basinga suicide hati ataaka abamu bafiira mu buliri ng'alina buli kimu kye weegomba okuba na buli kimu naye nga teweewadde peesi kwokikolera kati kakalamu osobola otunulaawo tulina okukkiriza nti obulamu buli kimu togenda kifuna era abantu abali kuno njagala kino okiyige bw'oba oyambiddwa n'ofuna omukazi omulungi osobola ofuna omukazi ng'asobola okubeera mulungi mu maaso go nga maama w'abaana mulungi nnyo naye nga kuggwa omuntu yagaana temukwatagana buli saa muba muyomba naye abaana bo n'abakkuliza bulungi ekyo kyebalize Katonda eriyo omuntu nga togenda kufuna mbaga ng'embaga si mwogenda okujja emirembe naye bangi abazikoze ne ziggwawo nze kakalanga okusinga okuyita abantu emitwalo 10 mujje ku mbaga ya Aaron n'eteta omugole mu nnyonyi ne tuyaawo ne tukola ne tugula emikolo gy'amaanyi nnyo wiiki 2 ne ziggwawo ezo sente zange ati sinzizimbamu ekizimbe kuba enkya mba nfunamu renti okimanyi tulina events ezibeerawo nga za lunaku lumu naye nga togenda giryako forever ng'abantu bagamba gundi w'amaanyi gundi yakoze w'amaanyi ali successful yakoze eki tukolera nnyo abantu otwogerako naye nga tebigenda kukola ki kugasa nnyo kati muzeyi Kamulali gw'ogamba okuba successful ayinza okuba nga muggala gy'akola n'afunamu ssente okimanyi eno ensi osobola okubeera ng'ofuna emiliyoni 10 naye ng'olina ebitwala ssente bya miliyoni 10 oba toli successful lwobeera nga tosobola kweyagala sente nga standard nze kintu ekisinga okumalyawo mmere essente mmere nakwambala era bwesiira muntu gwe nali mpaddeko ssente ne mugamba tolya ndababa wandi azamanya ne nkusanga oli mugundi nsooka kusika kifi ne tulya babiri ne nkubanja luvannyuma oba omubanja nga omusanze ali mu ne nkusanga mu hoteli ng'oli mu kulya ng'ebyolya bya bbeeyi sisooka kubanja tusooka kulya
tugira kuba simanyi nabyo boolya bya bbanja ate nza akubanja ng'ate nange ndi kuki tusooka kulya n'enkubanja abantu abali kuno nga mutulaba channel zino twateekawo gundi zino mubeeko kye mutuyingirako sooka weeyagalenga omuntu biri bijje luvannyuma kubanga ennyumba tebakuziika nayo kakalaamu ensene erimu ekizibu kimu olaba bino byonna byonna ebisitrekinga mbu siina ttaka simanya ennyumba simanya banzibye sente z'ettaka basobola obutakubba sente za ttaka naye bw'obaako ekirwadde kyolwala nga kyamanyi ettaka tulitunda okimanya ekyo byonna eri ku stressinga okumanya ensi erimu kizibu kimu bakiyita kubeera mulamu kyobala nze sibbeeyi y'emmere sigicomplaining akemmere ne bagiteeka ku mutwalo egundi akajiiko k'emmere ne bakateeka ku mutwalo njigula kubanga osobola okufuna ekizibu nga kyabulamu kyo tekiramuza ssente omanyi nti omuntu basobola omutwalira mu ddwaliro kati nero gaba abasawo basabye kinaana naye singa bagamba wano kakalaamu waliwo emmere wali yingira wali emmere sowani ya kinaana nagambako mukwano gwange omu bw'oba otunda obuugi ng'oyagala obuseera nga mulina bwe mweggalidde obuugi tobwongeza bbeeyi gaba bwa bwereere olindire ku kiyigo ba buli amala obunywa akola ki kakalaamu wenkugamba nti kino ekikebe ky'obuugi kiramba bwe kiti nkitunda $10 oyinza okugaana okunywa n'ebyobwereere abantu bajja nnyo kati nteekawo bwa bwereere n'onywa ebikopo 10 nteekawo mu bbali nenteekawo ebikopo n'onywa ebikopo nga 20 gw'omanyi by'onywedde ku kiyigo waliwo ennyimira ne ngamba okuyingira agaaga kati awo tosobola kwewala kuguma butagendayo kubanga wano womba kwasizza n'emmere yennyini bwe ngitunda nteekamu kali akagira olubuto oluba okugyawo ne lutabukamu luti neninda wali ku biyigo negamba toyizange za bbeeyi okuyingira $2 waliwo agaana okuyingira osobola otulawo nolweremanere mu bantu ekisoboka kati olaba nti wali si wabuwaze omuntu ali kuno ng'otulaba mu nsi muno mulimu ekizibu kimu butaba mulamu byonna byokola oba ozimba oba ogula ttaka oba okola ki sooka otaasa obulamu bwo buwe kye bwagala nze nsula ku kitanda kya $15 eza Uganda oba 2 ekitanda kyensulako ewaka kigula $15 oba 2 eza Uganda smart bed ogirina njirina nagyegulira ekugamba ati keke koyambuke eyo newe manfiridde mu buliri kwe banzijja ne tulina abagagga eri bwayo yambuka nekkirira esobola okufuuka obuliri esobola okufuuka entebe esobola okugira eti nsobola okwambusako omutwe gwokka nenyambusa amagulu gokka nenzikiriza byonna nyiga bunyizi mapeesa n'omukyala yakikkiriza okitule naye oba gwe yali ayagala ekyo ati bye bintu ate ebintu mwanti abantu omuntu atalina birooto akkiririza mu bakyala genda maaso omukyala yesebo ebyawandiikibwa byamuteekawo ng'omuntu herepa alina kujja kuyamba kutambuza bulamu bulaza wenna ali wano ng'ebintu byo biyimiridde ku bakyala weesabire nnyo oteekawo standard omukyala gy'alina okugoberera si mukyala kujja mu maka go yateeka amateeka g'olina okugoberera bwe bulamu bwe tutambuza ensi tugivuga olugendo omusajja yenna olina kugoberera goolo zo omukazi okimanyi ku buli stage ya bulamu gy'oliko olina omukyala gwe weetaaga myaka 25 teweetaaga mukazi wakusasulira kakalaamu gwe ki ekikulowoozesa nti gwe tewali mukazi asobola kwegomba modo inda katono myaka kati otandi bagaleeta buntu obuli bwadeetera ebizibu bulira emyaka 25 wabeerawo kirasi y'omuntu gw'olina kakalaamu bwewetunulya mu ndabirwamu olaba nga tosaanidde kwagala toli kavubuka kalungi weebale nnyo kati omuvubuka omugogofu ate osasula okukwagala kati tobale obwongo buba bwayiikamu ki emyaka 3 olina okunoonya omuntu ajja mu lugendo lwo kakalaamu nga eriyo omukyala gwe wootaaga ne luteetaaga wakajja mu Canada oba wakajjemu bwazeemu ggulo toyina mpapula ate weetaaga omukyala naye gwe weesibyeko mwenna muli mu kampu kati oyo oyagala kuwuga naye weesibyeko ejjinja kati ogenda kuwuga otya bw'onoonya alina empapula kikuyambako kubanga bwakuwasa ofuna obutuuze buli seeti ya bulamu gy'obaako abantu b'osembeza be bakulya mwe mulina ekintu kye muyita lobboling bw'okwana layisi ofuna bw'okwana layisi weebaka n'omuntu naye omuzimu gw'obwavu era guba gukulondoola ekintu kye bayita obwavu okubeera ku ddaala ng'omukisa gusobola okuyitako ogw'okufuna naye obwavu butandikira ku kubeera mu mulwadde ne budda ku bantu b'oweesembereza bennyini
omuzungu agamba bolira n'abagagga 10 gwe mu lugagga 11 abasiru 10 goba musiru 11 n'abagezi 10 goba omugezi 11 kati tosobola kweliranya muntu anoonya kyonoonya mulina okuba ku level za njawulo mumudde eno olwokuba kati olina mu kasente Canada wa bbeeyi n'ogwa mu lave Uganda bakusindikira bifaananyi n'oweereza sente nedda bino ebintu byetwogerako byebiruma abantu nobeera eno ekyo twakimazi ng'okola 9 to 11 kakalamu de kankubawo nnyo wano walayika wakusumbuye nobeera ng'okola ku makya paka lwaggulo nomala nonyuka ku lweggulo n'oddayo ekiro sente n'ogira n'oweereza omuntu ng'oli ku shifuti nongagendako kafe javaazi n'omusindikira 2 n'agenda n'alya n'akuweereza ebifaananyi tomanyi oba yamututte tomanyi oba baatutte mutwale tomanyi oba bamuwadde rayidi okudda tomanyi yasabye ennamba sibagamba mu bukyamu lwaki abantu bebikka enkofiira omusajja yenna bw'amala okubeera ku ggolozi ze n'amala okubaako waatuuka ojja funayo kankubuulire yatutte omukazi it is who kakalamu it is who omusajja obeera ani newambo bonna bonna ne boogenda mu maka g'omukazi ne bagamba yaleese omusajja wa buvunaanyizibwa ava Canada teboogera nti muwanvu oba mumpi yavudde Canada abeewabo w'omukazi babuuza omusajja akola ki nti ava Canada ava Bulaaya musajja wa buvunaanyizibwa kimala ne gwe kakalamu gw'okubuuza nti nyinayo ekkazi eyo nafunye ekiwala awo kiina akabina kiina bode kiina kala kikola ki gwe otunuulira kye bwagala obwongo bwa musajja butunuulira kiri omukazi gy'alabika obwongo bw'omukazi butunuulira status yo bw'oba ku status nti oli Canada teweetaga kuweereza ssente ekigambo gamba mukazi nti nva Canada kimala eyo status olwedde ekubirudingira okimanyi abagagga tebagaba ssente akubisa status abawala bajja tujulira wano mu comment section abagagga tebagaba ssente lwansonga omanya nti yennyini awo omuwala bwe yeebalamu nti nasuze ne wava muno oba kirumira obaani okimanyi haamu asobola okwebaka ku mukazi mu nnaku 2 nga talina kyamuwadde kituufu okumanya nti haamu alabaako edi ezo zonna n'abanga yennyinizo enkya tomanyi omukazi omuwasa mu weeks 2 n'agamba wano wonna waffe abagagga balina abakazi 3 gwe kakalamu byonna byonna byofaayo omwava afaayo nnyo ku mukazi okuba essimu olina okuba n'obudde olina okwegayirira olina omutwala awutu omugagga abateeka 3 waka byonna byonna mukazi byakomplaininga kakalamu bw'oba ne ssente bw'oba ne status abakazi byonna byebakomplaininga omukazi asobola otutuula ewuwo ng'olina abakazi 3 nova wano ng'akimanyi ne gy'olaga nti ogenda wa mukazi n'obeerayo wiiki namba nga takomplaininga ate nga tayenze n'ojja n'omuggyako essimu n'omugamba bonna enamba ezirimu zidiriitinge n'omuwa empya n'atakomplaininga kufiirwa mikwano gye gy'amaze nagyo myaka 10 byonna byonna n'abisiimuula n'omugamba saagala kuddamu okkubira muntu yenna n'omukyusa eddiini nakkiriza n'asiraamuka naye nga si ye ajala ng'omusanze ye Saala oba Harriet najja n'asiraamuka n'afuuka Adija mu wiiki 2 neyeesiba n'akakaaya omuntu atatya kukyusa lwaki okyusa status y'okuba omuntu ng'ekika ekyo bavubuka buteeberera mwera mmwe njala balabula lekera wakuba embuzi nze ekyangana okuddamu okudda mu kyaki kumpita ndiga kati tugenze ku myaka badde ontwala bulungi nnyo nti wakati w'emyaka 25 ku 3 tolina kyeweetaaza kusasula ddi anti oba otunuulira abawala bato ate nawo beegomba omuvubuka alabika obulungi weefeeko onyirire naawe onoonya abakwagala mu myaka 3 awo oba okoze otya anti era weewoyo fulaga yeemu olina kuzimba status ku 3 bw'otuuka mu myaka 45 abasinga baba batunula eno mu 18-20 oyo omuwala si sayizi yo gwe oba olina okusasulira kati awo obeera oke kumuwa kubanga byebyo akwagala okuba nti oli mukulu olina kyolina neewaabwe wennyini bagamba musajja bwa buvunaanyizibwa gwe kasita owulira ne bagamba n'obuuza omuwala nti sisita wange yafumbiddwa musajja ki ne bagamba musajja we bambi wa buvunaanyizibwa ng'omanya oyo mufumbo waliwo ebintu by'olina okumanya nga byo biri straight forward kakalamu okimanyi girlfriend wo okutuula n'agamba jangu twogere ne solution aba yagiina kati girlfriend wo kuyita n'agamba jangu twogere ne solution aba agiina baba amubuuliridde dda nga yakusonyiye
omukazi atayagala mwogera agenda bugenzi omuwala yenayendera ebisintu ebisinga kati mwe mulina obimanya omukazi okuyita nagamba jangu twogere genda kuwuliriza aba yeesootinze dda aba yakusonyiye buli message aba agiina screenshot aba yazikubye dda buli kimu kyonagana kikwatagana ku byagenda okubuuza genda bugenzi kuwulira na kugenda ku mavivi kyekyokka ankoloni yatugambye tiwe tubeera wano tetwetaaga kusansula yadde ekikumi nga tusindikira abe Uganda kubanga ekitiibwa kye tulina wano wedde kitumala si kyogambye ogenda kuddayo ddi kyekisooka boddayo osuubira kufuna ki mu sente zo zonna z'obadde osindika kyakubiri singa oba olina sente zo nodde e Uganda kyobadde osuubira ekyo kyogenda okufuna oyinza obutakifuna ng'olina sente ng'ova na Canada lwaki osasula wangi kakalamu ensi ensi tegenda kuggwawo lwa muwendo gw'abasiru kweyongera egenda kuggwawo lwa muwendo gw'abo abamanyi ekyokukola okusirika kati nze kanjogera oba munkya oba munjagala mwe mumanyi nenze kasankubulidde mazima omuwala gw'osuubira e Uganda ng'omutaddemu sente emyaka 5 gy'olindidde empapula boddayo Uganda agenda kukuwaaki kisirikire bw'aba akikuwadde boddayo e Uganda nga tolina gw'obadde osindikira sente ne sente zo ennyini z'obadde omusindikira n'ozisevinga ebbali $10, $20 mmeka omwaka mulambo ojja kuba mu bukadde ngaaga bw'ozigatta wamu tosobola kufuna muwala akikuwa mu bbanga eryo lyozzeeyo nga kwezo sente ku miliyoni 3 okutteko 2 lwaki osasula nnyingi kati omusolo kakalamu nendako nange omusajja ono olina okusooka n'omanya si kubalirira kwebalirira kubanga tewali agenda kukubeererawo kakalamu nze nkubuulebinga ataano gange mpiseekanamu 8 omanye emotoka etwala omulambo emasaka ebamu nani stop egenda ekoona abantu nga bakuba omuziki ng'omulambo bagutwala abantu bakaaba emirundi ebiri bakaaba abano nga wakafanga oli akajja era oli bw'abajjanga mu ddiiro bannange neyeziriba ngaawo eddakiika ezi eziddako ng'abuuza oba waliyo ku kiwujo oba waliwo akatogo ng'ayingira emmanju ng'amala okulya akatogo nga badda mu mboozi yaabwe nga badda ku ssimu nga banyumya omupiira olwalaba emaani we yagize oli wali ogalamidde kati kakalamu teri muntu afa n'amuvinga nsi ensi fe tugimuvinga kati ebintu byonna byonna nga bw'olina obbiraba olina okusooka okwerowoozaako ng'omuntu ng'olozisi ekyakujja e Uganda wavaayo toli mu mukwano mukwano gwe gwakulema n'ojja e Canada ogunoonye naye awowo lindako tusooka okutunulira omuvubuka ow'ebirooto bw'ova e Uganda n'ojja e Canada wajjirira birooto mukwano gwe gwakulema tuwali togufuna webale nnyo kitegeeza omukwano gwaliwo naye ng'ebirooto tebituukiridde n'ojja wano noonye eki kati ate obusiru kati ate ofunye sente ate osasulira mukwano ate gwe waleka eri nga wagwina ebirooto ne bigaana ng'omukwano nagwo weeguli bakukola ki abakazi ng'oli abakazi kibalina kibankola naye ngamba ng'oli wano ng'oli eri aliwa ng'oli wano ng'oli eri nedda kwefokasingako omanye emyaka bwe giyita weekubamu ebirowoozo abasajja abakulu bali eyo basasulira dda abawala school fees ne kagula diwetika ne kamugamba banne ne bakagamba omusajja mukolo nnyo manyi kakalamu kankubuulira osobola obeera wano ng'ositula migugu n'oweerera omuwala ku university bamala okusoma banne be bamugamba omusajja w'emigugu mwagazaki sitasi gy'oliko kati byuye byonna tebigatta webakina omuntu asubula emigugu profesa mulamba eriyo profesa gwe singa obadde profesa abawala bwe baba tebalina banoonya omusajja abasinga ayina kyayina lwaki bw'oba olina onoonya muwala atalina kyayina ako kayitirivu nnyo era abantu abali kuno nze bwe mba nyinamu akamotoka kange nze kati sisobola kukwana muwala atalina mulimu nkwagaza ki nze nyina omulimu nange bwe mba kukwana naawe olina okubaako wooli nti emmotoka yange bwe beefudde tugendereko mu yiyo talina mmotoka oyiiya bulamu okyasula wamu nze nkuwa essente nkuwa ez'enviiri nkuwa eza gundi simanyi oyagala genda awuto njagala airtime n'okunsaba omukazi gwoweereza sente ezikuleeta ewuwo bw'ofa omusuubira okuziika ani amuwa ezikuleeta nyoko yazimuweereza nti omukazi akusaba sente ezikuleeta kakalamu nkuyise jangu ondabeko bebi nti mpereza ezindeeta bwe mba nfudde onajja otya onateekawo kabbo kabakusalemu ssebo
kati obulamu bwebwo olina okukkiriza sebo nembeera kana obulamu buli butya obulamu nga tebunabwe bwali abantu abali kunono Kakalamu ayagala kumbuzaabuza Kakalamu ndabika nkukutte ewaluma omukwano gw'oli mu Uganda kye bakuwa ekigambo nva Canada kikikuweera ku bwereere kyakubiri ezo sente zibalirira omwaka we guggwerako mwewali muno muweereze banyammwe sente balyeko nze maama wange simulinda kunsaba era bwe simuwa kasaawe zaawe mwezi mulamba nga simuwadde oba myezi 2 amanyi omwana wange takola ki tayina kuba ye muzadde wange yekka gwe nnyina bwe mbanga nnyina simulinda kunsaba era nva mu bbanga ne mugamba maama nkuwaddeyo ziizo era bw'alaba nduddewo ba Christmas ne simuweereza tankubira muyige okwagala bakadde bammwe nnyoko ye mukyala yekka abeerawo mu nsi muno nze bakantya b'emirundi nga 5 naye maama wange ye waali ye mukyala yekka atanvanga mu abakazi bakakucha emirundi nga 15 abawola bubinyini waliwo ne lyennaweerera awo niriyita eri tomanyi gwe ensiige si gye tuliyitemu ogamba wati wakyawa abakazi naye maamawo takuvanga ye mukyala ekitonde kyokka ekikazi ekitanvanga mubozze oliyala navange Sudaani eyo nojja neweepalawuda mu bbaala wala ebbaala bagiyitanga la bamba oba muzanzi ne la bamba egundi natete ebbaala ezo zinnyumira munnange bakuwa ne bakuterako obutaala nookya kyankyoti nookya kyankya ninatuukako essaawa nga siina musebo bwala najja nangamba bwana loni soko sikiko wano mukulu Kakalamu waliwo ayagala okutuulawo ningamba obanza atalina makulu okusookanga bakuwange kimanyi kati obulamu tulina bwe tubutwala ne waliwo bwe kiri ne bwe kyali badde nze bwe ŋŋenda ku gundi omuntu agoba ggoolo bw'ofuna akasenteko noonoonya omukazi naye ayinamu nogamba kati nfunye omuwala ali mu state naye ayinamu kino nange njinamu kino Kakalamu si kujerega tolina muntu gw'ofuna omuntu ali mu bwetaavu Kakalamu singa ennyumba ye ekwata omuliro ng'omanyi sikwagala tetukolagana oba twekuba mudda n'eŋŋumi nenzija n'amazongoba bw'ondaba nga nkutte kiri munatongoba naye tosobola kumanya oba kyamafuta oba kyamazzi kubanga obeera mu trama eyo kati mu mbeera ya bulijjo gye tuyitamu obulamu bwe bukwokyako waliwo ebintu by'oyiga kyekiri kye nagambye nze ndi profesa mu ssomero lino erisooka okuwa ebibuuzo n'obigwa n'ofunamu lesoni si liri lyogenda n'osoma liri essomero lwaki nze siriwa nnyo credit lye bagamba erya profesa ani abo abasomye ebitabo byabwe abo aba certificate kubanga ebintu bye bakubuuza baba babikuwa dda bw'obijjukira n'obijjuza ku lupapula kitegeeza kujjukira bujjukizi kakati obulamu olina okukimanya nti ebirooto byo byoloota Kakalamu okimanyi nti singa ofa amaka nga tokyasobola n'ozukka ku makya nga tegakyakola God forbid okimanyi abantu bangi singa baali bafa emaka oba neŋŋamba kati Uganda njigaddeyo emyezi 6 teri bawala kudda eno abasajja babeereko bokka n'abakazi babeereko bokka myezi 6 abantu baba bakulaakulanye abavubuka bangi ng'abakazi be batubuzizza naye omukwano si mubi kuba nange ngulimu tetulina bisaanyizo omuwala bw'aba anoonya omusajja aba ne checklist era omuwala bw'afuna ssente abaako abantu bayeetaaga kizibu nnyo Kakalamu okuleka ng'oli nayisi nnyo omuwala okuba ng'alina buli kimu najja n'akunoonya nti ayagala ggwe nga ggwe oli mu kustragolinga kizibu nnyo kwaba abawala ku 10 kuliko 1% omuwala takukyusa ddaala naye ng'obeera ku ddala erya waggulu lwaki onoonya bali bubi bw'oyagala okuyamba omanye omukazi ajjukira ebintu 4 omukazi ebibi byagenda okukola ebibi byewamukoze bye yakuyamba n'ekintu kyewamusuubiza ebyo byokka ebisigadde byonna omusajja akusinga bw'ajja n'atunulya omukazi gw'omaze naye emyaka 10 n'amunnyonnyola bulungi nti nva Canada nva mu America nga bwe ndabika bwe nti najja n'amuliramu ebigambo ne bitaba bulungi Kakalamu ne bw'oba wamuweerera abo abaana munnange abaana bannema bwala bafalawo tatunula mabega agenda bugenzi bino byonna byogamba mubeereddewo simanya namujja mu kyalo simanya namusanga atambuza mmere byonna oyo abo abaana babyerabira mu lunaku lumu. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Naye omukazi bw'aba yakuwola ssente ne wawayise emyaka 10 n'amugamba Kakalamu nti nja kuwayo emitwalo 5 n'otazimuwa ne wawayise emyaka 10
nenga mu kosi ya myaka 10 ejo buli lunako otero mu waya 210 era kubanja atano galigi wa musuubiza tazibalirako kasobera gatozogeddeko nti wazimpa kyendi mukugamba siri mukugamba nti abakazi babi naye bw'otetegereza muwala gwetaaga ogenda kulonda bubi era abawala bagenda kusumbuwa nnyo bw'otetegereza muwala gutwa oyina n'abawala balina checklist nti njagala omusajja eyazimba eyagula emmotoka wali olabye kubanoonya njagala asobola okundabirya wali owuliddemu ekigambo njagala alabika bulungi wali owuliddeko omuntu omuwanvu oba omweru ewaka gwe wali obaddeko ne sisitawo olinayo ku basisitabo bw'agamba maama nafunye omusajja batunuulira ki akola mulimu ki g'oyogera ku kyamabina ate kiwanvu kikola kinyirira ate ogamba banno bagamba omukazi alabika tanakinya kiwala kirungi nnyo bannaye kisheekye g'omuwala okuba omulungi tekikwalifayinga kuba mukazi wo kyokka ayina what special character kikyagenda okugattako singa buli muntu yanoonya omuwala era abawala bangi nga tasobola kubeera mukazi mulungi gw'oyagala naye ng'asobola okubeera maama w'abaana omulungi oba ng'asobola okukuzimba buli muntu yeetaaga muntu gwe yeetaaga omuwala okubeera nga mulungi tekikwalifayinga kyokka kubeera mukazi wo waliwo ne biri ebisobola okuba obulungi naye ng'obwongo bwakatiunu tutunuulya butunuulizi bulungi bwekka gwe zukuka muvemu ebyo ebintu mbwe omwana mulungi omulungi kiki what does she do munonye nnyo abawala bali ku mirimu mugera wano muze sagala kadaama biki ekigambo kadaama abantu bakivumirira nnyo awo omuwala asobola okugumira okugenda okwebaka mu nnyumba anoonya akakadde omwezi tosobola kuŋŋamba nti womuteekamu miliyoni 10 n'omugamba tuula wali mu kiyumba tandika okukola kino ng'eri abaddeyoko ng'anoonya ssente ze oyo muyiribi akola tokwana muntu atalina mulimu nammwe mubaboole temulabirira mulekerawo okwadoputinga abantu abakulu obuwala buli kuno oba kakamu ekigambo kakalamu nze teri kalabba ke nalabye mu nsi muno kati asinze kutta basajja nga kigamba I love you okyogeredde bwoti okutandika okubonaabona mpazi nompandiri mpampampa buli eyo bulinga bwe baloga enkoko busaba enkoko kakusaba mpa enkoko mpaje buli saawa bulinga obwana bwe baloga okusaba sina za nveeri sina za kino nokagambye okujja okulabako era kagala okawezi kaleeta nokagamba naye gwe kantu gwe wana bulinga bubatuleta kafe jabazi nayo bajonona kafe jabazi ngaina blueprint y'obulamu nze ndi professor ku level gyendiko ebintu ebyombiseemu tosasulira kwagala gwe muwala gwali eyo ngolaba sinyirira bulungi ndeka nange nja kufuna abanjagala nange kanyimirirewo nga nange endabika yange nawe onjagalirwa kulabika bulungi erwaki nze nyina okusasula okunjagala nkuwezi ndaba okimanyi gwe omukazi gwe lwaki olowooza abakazi tebatwetaaga tebatwetaaga njagala ogenda okola emikolo omwanjula omuteeke kagana okwebaka naye omwezi olabo batagende kitegeeza naye akola ki kati lwaki nyina okuwa ssente ate nga naawe onjagala okategedde anoba n'okunoba n'addayo ewaabwe noonya omuntu gweweetaga ku ddaala lyo buli ddala ly'obulamu nti ndi mukusitwagoli nga teweetaga muwala abonaabona nga ggwe wakajja bula atalina mpapula noonya alina empapula omulaga ambitionizi zo bw'oba olina goolo ng'ozibalirira akuteekemu oba si kyo bw'oba ku levo gy'oliko nti kati nange ku levo wentuuse ndi wano nosanga omuvubuka musawo kyokka omuwala gwayagala ate ziye talina mulimu azimba olina ssente azimba unoonya omuwala talina mulimu agenda kugasa ki gwe mujega omuwala talina mulimu gw'oli musawo mutunulire abakazi bye basobola okukola noonya omuntu alina omulimu naye guba gufuna 2,000 oyo bw'omuzimbamu ekirooto kimera mulekerawo okusiga ensigo ku lwazi nze sikyasiga nsigo yange ku lwazi professor love me when you have a job ate nno kankubunje kakalamu osaze nnyo ondi wala tofaayo omuwala ne bw'aba afuna 2,000 ku mulimu ne bw'aba tafissa ekikulu kiri mu ye omuntu ate omulungi ennyo yo omuntu atafuna ssente naye ng'azukka enkya n'addayo n'akola omanyi nti eyo motivation omuntu oyo singa afuna ssente omusuubira kera saameka ajja kwekubiriza era bangi nnyo abeegomba nagamba nze nengaggawala simanya nenfuna ssente buli ssaawa olowooza ojja kubeera mu weekend omanyi kati mu mwaka mulamba nakafulumamu omulundi gumu gwe guno abantu tebamanyi nti nyambalako ne bwe nti abamu bamanyi bali eyo balowooza nyina essaati emu kakalamu ensi olina okugitegeera obulamu nga bwe butambula funa abantu beweetaaga olugendo lugonde
egenda bera mu paati bbiri ebadde namba mu ngeri emu oba endala. Nina bakwano bange abali wano tusangidde tuli mu Canada lwaki tetukola mu kiri e Bulaaya anti kati tuli bali wano bakwano bange bali mu Canada wano bye basuubira si bwe biri either yinza okubaddire yampapula yandibaddire ey'emirimu yandiba pressure nga gye badde ogeddeko ey'akantu kakamama nga kamuyita e Uganda nga kamubigulirako ekamuweereza ebifaananyi nga laata kyakibeera teekera omuntu oyo kuki kyayinza osanga eri kakati obuzibu obuliwo ensi si yakusuubira tewaliwo kifo wali ssanyu mu nsi muno essanyu gw'olizimba kyekagamba mu myaka 5 kiwemu emyaka 5 wano kikola emyaka tegikola mu bintu by'okwezimba oba na ggoolo na butya bwogenda gituukiriza kakalaamu twogere ku kintu ekisobola okuba nga ekyangu bw'okola adiweya n'ogiriraanya essomero oba osuubira kuguzaani matiiri bazadde babayizi bayizi bazimba abazadde babayizi bajja okunona omwana n'atunula ku adiweya emusajja n'emitamba product esobola okuba nga nnungi naye woogitadde e Bulaaya waditamingu ebintu bina abantu b'otuukiddemu wajja na birooto ki demand ziki z'oyina eka ne wano tayi ziki z'oyina z'oleseeyo omuntu eyajja e Bulaaya ng'onoonya famire abayindi balina strategy nomudda wano n'ofuna omulimu guli mu ttawuni ovugawo eddakiika aga lwaki tonoonya ennyumba wali n'ovugawo akagaali kumpi n'omulimu kubanga sente za insurance ez'emmotoka parking wooteeka na buli kimu bw'ogenda obigattagatta omwezi sente ezo zennyini ziva ku ziri z'okola n'omusaala omutini nagwo gulina bwe bagupulaningira kakalaamu okusula enansana ng'ennyumba ya mitwalo 15 nga waliwo eya 25 ku Lubaga Road n'ogirekawo n'ogamba ya bbeeyi kansula enansana ku 10 n'emeka kiryoke mu bwongo obwo gatta transport omugatte ku z'oweeri buli mwezi ne bino bya nduuse emmotoka zaweddewo simanyi ate ejjaamu ebyo byokka okubeera leeti okimanyi nti ku Lubaga Road bw'oba olina famire omwana asobola okujja ekyemisana eka n'akikuleetera ku mulimu tuyingira obulamu mu mbeera eri negative kubanga ffe tulina kye baagala batulabiremu naye nga tozimbye kiri kusinziira ku ggwe lwaki ŋŋamba nnyo obuteewa timeline structure gy'otaddewo ggwe ekuyamba ki tulina amaduuka e Uganda gatunda firiigi naye ng'oli asobola okubeera mu dduuka eryo ng'alina firiigi empya nga 20 naye ng'agenda wali n'agula amazzi ga firiigi nusu 10 ne lwataakoze firiigi totunda buli lunaku mwiki oyinza otundamu 2 n'omubuuza firiigi eno lwaki togikozesa n'oteekamuko ku mazzi g'ojjaayo waka ag'ensuwa n'obeera ng'onywa kwago oleme kuspendinga sente zo bino mu byakunywa byaki abala 10 naye kati omuntu oyo ogenda okubala sente zaayonoonera ku mazzi nusu 10 buli lunaku omwezi ng'alidde emitwalo nga 3 kitundu n'ogatta ez'emmere mutwalo omwezi emitwalo 3 n'ogattako ne renti miliyoni 3 kitundu bw'ogattako emiliyoni endala oba 2 ez'emmere ne transport nga sente zaakola yazeemalirawo n'omugamba lwaki tosula ku Lubaga Road ennyumba ya 2 emeka oyina famire kawalako koyine waka bwawumudde kajja kweteranga ekyemisana muyina abakozi eka omukozi ku dduuka muliwo abantu 6 omukozi asobola okuva ewaka n'alinnya ku 10 ezi n'aleeta ekyemisana ku dduuka n'addayo ewaka ku sente ezo zennyini kati zino ze mbadde muli omutwalo abantu 4 ku dduuka oyo omukozi okimanyi bw'aleeta emmere gy'afumbye ewaka ku mutwalo muli omutwalo gumu mwenna ne bwe kaba katogo ne bw'aba kyayi n'ojja ne lifulasikayo n'oliteekaawo ebiseera ebisinga ensi tugibala naye nga strategy zetulina tezikola ki buli wamu wooli waliwo ababeerawo eno ensi gwe gogamba nti esobola okuba nga ekutami waliwo abagibaddewo emyaka 10 oba 2 nga ye alaba ate ewali eggulu kyova olaba takisi bw'ojja ne tukubikira nti gundi yafiiriddwa ng'oba mu bulumi naye wa takisi taba muki mu bulumi abaana be baba badda ku ssomero era tekimuganda kusaba kanaana wadde weeziri banze owa bodaboda gye mugenda okuziika eri nobojja nga ekitalo kikujjudde wenna ng'okaba ojjudde amaziga tekimuganda kwongeramu 3 mu 5 z'abadde abatwalira buli lunaku omufusi ng'aba w'amaanyi ogenze nawala nnyo waliwo abakyerawo pooka awo nnyini kumbize nindako nali ku lumba olumu omusajja najja nagamba kano kagira kati nemubuuza muzeeyi ki kyotegeeza anguza maanyi ga kisajja ku lumbe kera naye musajja gwe okuleka nga obwongo tebukola
nafiiridwa muzeeyi wange ate ombuza maanyi ga kisajja kuwumbe wa muzeeyi wange woyagala neegattire gwe kankubulire buli wobeera omuzungu alina ekintu kyayita love volatile buli wobeera omusiru banno obawa ekyokukola abakuliraanye ne bwe tuba tugira wano Kakalamu singa oba tomanyi kuwolomaati nga nze amanyiiwo ng'olina bye weetaaga nompa sente ngene mbikwetere nekkubako enjawulo mba sikoze kati nze buli kyemmanyi nga gwe tokimanyi negamba mpayo ebirinze kukolere mpayo 5 siguba mulimu bwe busiru busiru era buli mwabali bano tubikola wano ne mulowooza mbu tuli mu views oba toyagala biwulira gw'omanyi mbu munyiiga simanyi wanyiigidde ekisajja kyogera bubi siri kuno kwogera onjagaleze siri musumba tonsuubira mu bigambo bya ddiini obusiru mulimu olunaku lwosazeewo okusiriwala abagezi nga bakola Taba no bajjako visa ya Somali wagundi alina ne degree omusajja namujja namugamba ekigambo paperwork ne bamujjako $3 ninga tasobola kudda wali n'agamba how to apply for a visa yasomako education is not a key to success. Education is a tool of success. Bw'osoma toba tosomye kufuna mulimu kyekiri kye nagambye mabega Kakalamu oba osomye mawulire oba osomye engineering oba osomye kikasolemu okubeera mu area eyo w'osomedde ofuna ogwo omulimu kye wasoma ogenda kukozesa amagezi gojje ku ssomero togenda okuyigiriza giri mirimu bakuyigiriza okujjukira 1 kyovola bakusetingira ebibuuzo ebintu ebyo bakusomesa mu January obijjukire 2 bakuyigiriza okukwata obudde kyovola ba lessons zibaki mu time 3 bakujjukiza nti bw'oba togize bakupanishinga eno nze professor mwendi mu nsene yaffe eno professor jendiko level ya professor yamageza amazali mu nse yaffe y'amazali yabali abatagenze eri ku certificate esooka naye kuwa ebibuuzo n'obigwa n'ofuna mu lesson naye ye ebibonerezo byayo binene kasitogaana okuyiga ng'ogenda mu kkomera kasitogaana okuyiga ng'ogenda mu ddwaliro era bino byenjogera wana bangi batagenda bigo bino jagenda mu ddwaliro ng'oganya okulya ebintu ensi erina ekizibu kimujjukira n'ebyo byonna bwe bigaana amasomero gali aga gy'ofundikirira we wagabira ebibonerezo mu ddwaliro na mu kkomera bw'ogaana okuyiga byenjizo ojja kubba basibe embwa oba ogenzewa mu kkomera waliyo emirembe Kakalamu kimanyi nze ndi mmese ya fujjo amanye mmese ya fujjo wali ogirabyeko mususu etambulira ku TV kubyatika ku ndabirwamu era yebo ojitego obutale buli wogirabako oti ejja ku TV wali ku glass ogirabako naye ngeri magirasi ko ngero gogule bei tetesala kwata jinanga nembese olemega firu erabika nogiraba naye ng'olina gigoba bawo genda ku TV nze ni mmese yafujja buli wondabako ojja kuba tonneetaaga naye nga byenjogera ate yo byetaaga kati kyekyo nze ni mmese yafujja osobola okugaana okundaba naye buli wooliddamu n'ondaba nja kuba nnyina kyendeeta kyotayagala naye nga kiri ku giraasi nga tosobola kikuba kigwe nga era message gyenjagala okuyisaawo entuufu byenjogera osobola okuba nga tobyetaaga bw'ompuliriza nnyo nja kutama era nze nkola vidiyo n'ewaka wennyini bannange bantu bange abalungi abanyinako oluganda benjagala ennyo vidiyo zino nkola za nsi sikola za famire bw'oba olabyemu ekitakusanyusizza nkola za nsi oli waddembe obutangoberera ajjako folo kubanga byengenda okwogera bikawo nze ndi mmese yafujjo ngwa ku giraasi wakati mu kunoonya wakati mu kuswagolinga ekyo kya trial era owatuuka n'okyesinga n'owulya kati nze Roni n'olaba ng'olina w'otuuse step weeri wakera ku makya n'ogamba oba walinga okyesinga dream ng'ogamba singa ntuuka ku kino nja kuvayo neeyabye kino kyoyogera kakati era nti obulamu buli bwe buti Kakalamu tulina omuzigo n'amata ekimu kiva mu kinnaakyo enswera bwegwa ku muzigo osenako weegudde n'osuula enswera bwegwa mu mata oyiwa kikopo kyonna kati gwe obwongo bwe obutwala nga bw'oyagala prodakiti y'emu y'ensi gye tulimu kati kiri eri gwe okwetwalanga muzigo ewakyafu omuntu omugumu yenna bw'ofuna ekizibu oyigamu n'omanya kyobola akakabe kaana kato n'oteeka ekikopo awo bakituyigiriza ne kakikwatako ne kikookya oba n'okakuba engalo bw'oti ffenna nsi yetukuba buvudo bakikusomesa ng'owakazaalibwa nti Kakalamu bw'okola ensobi okubwa mama onakkuba engalo ng'akwagala nga ye akusirisa kyobola bw'ozaala omwana
oba bw'ozaalayo ku mwana ne bwana abawala beepalawudda bw'amala ozaalayo ku mwana mindset ye ekyuka naye sikyagenda mu kibaala ndi muzadde nga ebyo tewali abigambye njagala onoonyeyo jjajjawo eyo myaka 65 oba 7 omubuuza akubulya eddwaliro mwe baamuzaalira kyogamba edda tebatuzaalanga bamuzaala bulungi ne kati mwakikwata sasula nti nento miliyoni 2 byebiriwo kwe mulembe ne buli obulamu bwe bwaliwo solution tuzifuna kusinziza ku ki omuntu omugumu yenna bw'oyita mu mbeera pain ogijjamu okuyiga ng'omwana oli bw'omukuba oluyooti n'amanya ekikopo ekyo ekimyufu tokizannyirako era otuuka ekiseera nga takyakola ki takyabikwatako ensi bw'ekkuba tegamba nti ate va ku bikopo era omwana oyo ekimyufu ayinza okivako naye ekyabbulu akisumbuwa kati obulamu bwe bukkuba ebiseera ebisinga osooka ne bwetunuulira nga ggwe muntu era buli muntu ali wano ng'otulaba tudde funayoko obudde weebuulirire ogambe naye nzaani mu nsi muno njagala kubeera ki waliyo W5 what when where why and who kakalaamu nga ggwe njagala kugula motoka nzaani kakalaamu agule motoka eno kyakubira emotoka eno yaki nina akagero kenageredde abantu wano waliyo omusajja omu yalina amaaso nga tegalaba yali yasoma nnyo ebitabo n'afuna ssente abaana ne bagaggawala bonna ne babeereyo nga buli omu alina ssente n'atuukayo n'agamba nze abaana bange bagaggawadde nange ngaggawadde sirina kyenneetaaga n'asiiba olunaku ng'asoma bitabo abeera ku zikompyuta n'alwala amaaso ne gabeera nga tegakyalabira ddala ne bamujjanjaba eddwaliro n'anoonya buli ddwaliro amaaso ne gagaana n'agamba omusajja nkoze ntya n'awaayo ssente zonna ne bigaana kati ne bamulagirira eyo mu kyalo manyi abasawo abo bagira mu kyalo eyo wagenda zirenjirova wali obusawo obwo okasanga tekali wali olabika omusawo omuganda ku kakeedi waggulu nti akeedi eri ya musawo omuganda abagaba obugagga lwakitasoka kwewa obugagga abantu babujja mu byetukola omusajja yanoonya bamujjanjaba ne bigaana n'anoonya buli kimu ne bigaana n'agenda n'atuuka eyo aba atuukireyo omusajja n'amugamba omanyi tulina akasawo ke tumanyi wali gendayo kasajja wekatukaali ne kamutunuulya kalaba amaaso gazimbye gati ne kamugamba naye omanyi kyengenda okukukolera bwana gundi ddayo ewaka funayo ekintu kya green kyogenda otutunulako olunaku lulamba amaaso gajja kuba gateredde gayina ddayo waka n'atunula ku kintu ekyo naku 2 amaaso ne gaterera wiiki namba nga takyalaba kifu n'agamba bannaye omusajja nga yannyambi ono n'addira n'agulaba n'ayita abazimbi ne basiiga ennyumba yonna green yonna natuka wali ne bamugamba naye ate obadde oyagala nnyo ente ezo n'akola otyo zirabako n'agamba nazo muzifuuwe langi nazo ne bazifuuwa ate embuzi zo nazo ne bazifuuyira langi ekikomera kyonna kyonna ne kijjula green yatuuka ekiseera nga nawe oba olikyaliwe ng'ozemmulabako nga bakuyiira langi wena n'ofuuka wa kiragala asobole okukulaba bw'oba oyagala mulaba gw'olina kuba ki kuba omusawo gwe yamugamba kati omusawo atuuka gy'amulambulako ng'amugamba bannaayi waliwo omukwano gwe yakoze embaga akabaga kano omwana baamuweeredde yamaze okusoma naye obaddewo nnyo obadde mutwe munene kakalamu wali obeereddewokko omuntu n'omubeererawo ebbanga ddene n'atuuka okumutikkira nti oba atuuse ku mikolo n'agamba mukulu kakalamu nga gwe badde ekifo ky'okumwanjo naye okoze otya okugendayo n'agamba bwe ntunula bwe nti ebire si bya green ate bye siina bwe tubifuuwa langi kati ngenda kukola ntya awo ng'obuzibu bwe buli n'akubira omusawo n'amugamba jangu ondabeko najja musawo yali yamugamba nja kuwa obukadaaga n'akwata emiliyoni za 2 n'amugamba nkoze ntya n'amugamba kanzije tulabe ekyokukola n'akwata musawo yali yakatuuka ku gundi ne bamuyiira langi yenna nti kiki ekigenda mu maaso wano nti bya green n'asekana nnyo n'agamba bannaye atunula ewaka wona nga green ente embuzi byonna byonna bya green n'atuuka wali mu nnyumba n'amugamba kati tukoze tutya nti awaayi nategeera nti amaaso gaali gakusumbwa naye nyina akalaboko kaakano wano sajja najjayo gaalubindi namugamba ziizo kiyambalamu otunule ku bire wali n'atunula nagamba sigalina kyegabadde nti agenda ofuluma otambuleko nawabwe tegalina kyegabadde n'amugamba wali olina ggula gaalubindi oli teweetaaga kufuuwa langi kati abantu abali mu nsi muno ebiseera ebisinga tukola bingi wano e Canada w'osanga omuntu avuga emmotoka oba mu America etuuza abantu 7 naye nga talina famire emmotoka eyo buli kika kya mmotoka bakidesigningira omuntu kakalaamu bw'oba olina omulimu nga woovugira okugenda okukola waliwo eddakiika 3 naye nga watuukira mu tawuni eno wewali Abanayuganda watuukirawo
nete kitegeeza nti woolina okubeera osobola okubeera okumpi n'omulimu gwo ng'ova kumpi awo wootambuza ebigere emmotoka n'ogyejjako kuba yabbeeyi e Canada oba owonye ssente za paakingi eza insurance n'ezigula emmotoka ezo ziba zizze mu nsawo yo n'abali e Uganda bw'obeera ng'ostrategizinga obulamu osobola okuva enansana n'ofuna ennyumba ku Lubaga Road wootambuza ebigere nga ssente zaaganye n'omanya nti olunaku lugenda olunaku lukutuulamu ne mubeerawo nga edduuka liringa ekikuubo kyonna kyonna nekibanga mwe basambira omupiira nga tewali ayitamu kati obudde obwo osobola n'okwemululamu omuntu n'akusigalyawo n'ogenda waka n'ojjayo ekyemisana n'odda ng'otambuza na bigere oba w'olinnya 1000 toba toyiya kyekimu n'ono omuntu olunaku tuluyingira nga tokoze ate ng'oli mu negativu olina oteekamu amafuta olina oteekamu transport olina okugula emmere kyokka ne ku dduuka tewali kyosuubira sizoni omwezi teguggwako oteekamu naye tofuna lwaki bw'oba olina obusobozi toliraana wano okumpi w'otambula sente ne zigaana oluusi tukola bingi naye nga twaleetaaza ekintu kingi okuwona omwami oli yasiiga ennyumba n'asiiga byonna ebire singa byali bisiiga langi ku sente ze yalina nabyo yali yadde abisiiga naye omusawo n'amugamba ekintu nakiraba nga kitini engeri gy'otalina budde obadde obeera nnyo ku kompyuta nakutunuulira ng'obudde bw'omala ku kompyuta bungi olabika obeera nnyo mu bintu ebyakalayiti okugamba oyambale gaalubindi eza green nali nkutangira kukola ki kubanga tewali kompyuta byonna byonna bya kkala ndala kitegeeza bw'oba olaba green ogenda kulaba yekka togenda kulaba biri gadgets endala kyekyo kyakunzigisaako kati ensi eno olemererwa okusinza bozze nawa wooli wootukidde tekitegeeza nti woolina okubeera watuukirawo n'okusinziza ku situation yo kakalaamu abamu olaba nga weetaaga kubeera kumpi n'omulimu okusinziza ku situation abamu teweetaaga mmotoka okusinziza ku ssente z'okola kati mu mbeera gye tulimu buli omu obulamu bulina kye bumwetaaza ne bano abakazi be mbadde njogerako era mu buli particular situation waliwo woobeera nga teweetaaga mukazi ava mu famire engagga nga weetaaga mukazi muyiribi asobola otutuula ku dduuka n'akola ebintu ebyo ne bitambula bulungi nga weetaaga omukazi omuyiribi alina experience eyo emirimu gyo gyokola egy'edduuka omulekewo gwe ogenda onoonye naye talina kyakwongerako kubanga bw'agenda agenda n'ebibyo kakalaamu singa mwawukana n'omukazi emyaka 5 naye ng'abadde abeera ku dduuka nakukolera ssente wamusanga akaduuka n'abeerawo nga bwakatetenkanya ne mukola ne muzimba edduuka ne ligaziwa n'okola hardware n'okola ne branch nga 3 ne mwawukana ne bwoba olina kyakututteko naye ng'akulesa oli mugagga oba ofiiriddwa ki tewali omuwala gw'ojje mu kyalo n'omuleeta mu kibuga n'omuyamba n'omuweerera n'amala oguladiweetinga n'atunula eri oba olina kyofiiriddwa oba nedda 100% bingi lwaki obeera gye bakutwalako lwaki todda naawe woofuniramu abantu ebisanyizo byawukana kyovula nagambye ku buli siteegi ya bulamu waliwo wobeera ng'oli mu dduuka ate omukazi gw'ofunye alikambu toyagala akole funa asobola otutuula mu dduuka gw'ogenda oyiriba emmaali abasajja bangi abali awo nga bizinensi abakazi be baziraaninga noonya omukazi ng'okoze ka bizinensi asobola okuyiriba atuule mu bizinensi nga gwe bw'okola ebirala wabi kubanga naawe wennyini ne bw'ovaawo omukazi asigala atambuza emirimu ku buli ddala lya bulamu ly'oliko abasinga tusiiga langi ya green naye ng'ebirooto bye byali badde bitangaavu ku buntu obutini n'ebintu bye twesibamu bye bituleetera okusiraana neyanzanye neyanzege muganda affe era gyosinzira okwata ngo tulako the answer channel tubadde ne Uncle Ronnie yazze mu Canada wano Professor kwongereko Professor yazze mu Canada wano yabadde ayina conference yazze okubatenga jjunyola abantu yabadde etibwa man in the mirror in the mirror breaking silence so kyamulese specifically kyemmanyi nti Toronto yabika kututinze bulungi obulungi kyeki nti weather gisanze erikiriya obulungi si weather so weche era weche si magala kunjogera ko wana Toronto empisiza bulungi okay ngatumaliriza empisiza bulungi ngatumaliriza naye ngambe ki ngatumaliriza sabo mpeyo motivation is done ngaziri kuki motivation zino nga ziri ku muntu eyakatuuka wano ku Bulaaya ateekateeka okujja
no yasubira okuba ate ngo boli awo abaddewo okuwano for some good time ku level ya bulamu ino omukazi gwe weetaaga oyina omusajja esooka ku buli level ya bulamu bw'oliko oyina omuntu gwe weetaaga oba mukazi oba musajja bw'oba ositwagolinga noonya omuntu asobola okukuyamba tonoonya muntu ali ku level gy'oliko nga mwenna mulina goolo ezimu okuleka nga goolo ze mulina mwenna za kukulaakulana. Ekyokubiri mulekerawo okwagala abantu abatalina bye bakola. Omuntu atalina mulimu bw'aba mukazi oba musajja bw'omwagala gwofuuka omulimu gy'ali kitegedde buli kimu aba akisuubira mu ggwe. Leeta omuntu asuubira okukola naawe saasuubira okutwalako. Ekirala kyenyinza okugamba buli muvubuka tunuulira nnyo goolo nkulu nnyo okusinga omukwano. Omukwano gukusange mu kkubo ng'okola ki ng'ogenda. N'ekisemberayo ddala kyenjagala okugamba buli muntu ampuliriza goolo zizo zisinziira ku ggwe si ku balala bye bakoze. Leka kutunuulira balala bye bakoze olw'okuba oli gundi alina kino gwe tokirina kakalaamu yeevuga tetwagira kumu. Kola gwe ku bintu ku peesi yo. Speed ne direction byawukana. Bwe tukubikira nti otugenda Masaka n'okwata olw'emukono ne bw'oba odduka otya oba ogenda wakyamu oba tojja kutuuka mu budde. Tunuulira goolo zizo okusinziira ku byolowooza n'ekisemberayo ddala omumwa gwo gwe master waago n'ebintu by'ogenda okwogera. Making sure nnyo nti tewali muntu akaka kwogera nga tolowoozezza kubanga omuntu akuvuma akaka kwogera nga tolowoozezza. Bw'oba olina ebirungi by'okoledde abantu tobyogerako birikaawo. Bw'oba olina be wayamba wabayamba si kukujjukira. Ojja kuba mumativu nnyo obulamu bwo bwonna nga tolina kirungi kyonna ky'osuubira mu muntu yenna bakuwe naye ng'obadde tosuubira. Bw'obaako gw'oyambye kyerabire yamba tola ku ssente z'osobola okwerabira z'oba owa abantu. Mubeere bulungi tubaagala nnyo. The Answer Channel kwe tuli muwa abatukumira atakuumira mpeera n'abaana mu America bampeereyo akagambo kubeera bakulaba. Abaana mu America babuuzizzaako nnyo mwe banye badde kukwata mutulaba twadde kwano n'omukyala amanyiddwa nga Mami Kathy abeera mu Boston. Tetwamusanze eri mu kulumbe omukyalo tukubuuzizzaako nnyo Mami Kathy mwe bale kubate ng'otulaba ne Mwami Diba naye ali mu atika ali Boston naye kubuuzizzaako nnyo n'abala mwenna abajja abali mu UK abali mu Netherlands mwenna gye musinze okukwata mutulaba mwe balire ddala ndi so humbled okukwate nga okusookera ddala nzize ntwesinkana mu buntu cause gwomu ku bantu betwogera olina ekintu ky'oŋŋamba by the way nga tutabagenda ekintu ky'oŋŋamba nti okubira nnyo n'oŋŋamba omuntu nga talina kyakwagalako nga sikukubidde kukusaba ssente si ekikugaana omukubira essimu era nkunenya nnyo obutanguliza negamba kakalaamu essimu yange bw'ogiraba kubanga tosina kyosuubira nti ogenda kunnyamba. Lwaki gwe nze kkubira nnyo lwaki nze nkwetaaga nnyo okusinga gwe bonneetaaga. Weebaza nnyo muganda wange webanyebalire ddala webali tufula baganda mu ngeri emu oba endala si wano wokka even ne Uganda twali twogerera ddala n'okutuuka wano eno tewatuvaamu cause we twajja wano bangi abasinga balinnyamu. Mbuli ayo abagagga babiri abaakafa ng'obamanyi e Uganda nga manyiiko aponye omumanyi? Mumanyi yali owa omugagga ky'omulala Rajiv omugagga ky'omulala BMK katukome kwa abo babiri ani yasinga okubeera mu mawulire ku bonna? Rajiv. Lwaki? Oba yalwakuba nti yali mu ffeeno yali nnyo mu bantu ba wansi weebale nnyo. BMK bamwogerako bbanga ki? Tekyatwala bbanga mpeza okujjako okuwulira nti bamuziise mulimbo. Kakati Ichuli yafa alina ssente mmeka gwe wabeeranga naye? Yalina akeedi lwaki waliwo osobola okumalako omwezi nga tomulabi? Information is power era nja kusaba n'omulundi omulala bw'embanzize neesibaako nnyo okulaba nga abantu tubaako kye tubawa. Nze nyina abatanjagala bangi naye sifaayo okunjagala kuba okunjagala sikwe kumbeezaawo mbeerawo kubanga nkola nsobola n'okwerowoozaako ng'omuntu. Ffe tusobola okubeerawo naye information eno tusigale nga tugigabira abantu mwena abatulaba ku The Answer Channel si gwe gusoose ate si gwe gusembe. Tujja kulabaganira ddala era tukyabawa nnyo mubeere bulungi mwenna. Ab'e Boston b'obadde otumirako waali batumidde butumizi abantu teboogera nga batambula ojja kugamba yabaddeko wano nga yebbye bwebbi. Beera bulungi atakubira babaye. The Answer Channel, a solution to every situation.